Wewa oli ku BBS Stefine yaffe y'Obwakabaka bwa Buganda nkulamusizaako nnyo ssebo n'ennyama. Mukama yeebalekwe ayina obulamu obulungi ate naawe ayita mu kusoomozebwa twegayirira omutonzi embeera agisuuse. Musajja wa Kabaka Birumye Mutuufu munnakalungu ow'ensonga nzikalidde mu pulogulaamu eno ey'ebyobulamu naye ng'abansobozesa okugikkaliramu obulungi n'obubatuusaako obubaka buno era abampa abasawo abakugu mu kujjanjaba mu kunoonyereza be Gombe Medical Services Hospital wano ku Balintumwa Road Emmengo. Bw'oba ove na Emmengo wano ku mbuga y'Obwakabaka e Bulange Emmengo dde Nankulabye wewuli oluguudo Balintumwa era olukwatako katono awo Luyisa University oba olaba Gombe Medical Services Hospital bannanga akuwagoowa kyenva mboogerako era be bansobozesa okutuula wano buli Basande ku ssaawa 12 ez'akawungeezi tukusomese tukujjukize biki ebisumbuwa ggwe ate oyongere okubeera omulamu. Omuntu omulamu bannange yakolerera abantu be yakolerera ekitundu kye yakolerera ensi ye. Olunaku olwaleero lwa njawulo ndi ne dokita omukugu mu ndwadde ezisumbuwa embuto zaffe bujjukiza Gombe Medical Services Hospital erina enteekateeka ey'enjawulo okuddiza ggwa ndaba ate mu kisiibo kino enteekateeka nnungi buli Lwakuna n'Olwessande abasawo abakugu okwekebejja wenna omanye biki ebikusumbuwa bakusaliddeko ebitundu 5 ku buli 100 buli Lwakuna n'Olwessande mu ssaawa ez'okkola itakuwa wano ku GMS babe nga bakkeberako. Ate era tulina enteekateeka nga Gombe Medical Services Hospital okukebera ku mannyo buli lunaku okutandika n'essaawa awo 3 paka 11 kitundu itakuwa wano bakkebere ku mannyo omanye ekisumbuwa amannyo go. Kale bakubuulire ekyokukola bannange nno endabikayo amannyo gagirabisa gagyongerako kinene nnyo. Ate mwabalina abaana bannanga abaana bano bingi ebibasumbuwa ate ng'oluusi tebasobola kwogera. Abasawo abakugu ab'abaana buli Lwamukaaga wano ku Gombe Medical Services Hospital abaana bakebererwako bwereere byonna ebibasumbuwa abasawo abakugu weebali. Right now we are pleased to have Dr. Muhammad Salim, a specialist in diseases, in challenges affecting stomachs. He's called a gastroenterologist. How are you, my friends, my sisters, my fathers, my brothers? Welcome all of you, the viewers. I'm very glad to be here with my brother. Yes, please. I hope we introduce a very nice topic, and I'm sure you are going to enjoy listening to our informations. I'm sure of that. Okay. Amazomba buzakera naga nti akakasa nti nze naawe mwabatulaba programu eno wenefundikira tunaba tulina kye tuyizeemu ku lw'obulungi bw'obulamu bwaffe era nga bwe mumanyi olulimi naye tujja kuwuliziganya bulungi. Dr. Muhammad, welcome. Can you give us a general introduction about the health program? Okay, thank you. As far as stomachs are concerned. Thank you so much. Yes. So first of all, my brother, I need to differentiate between two important things, okay? In medicine in general, yes, we have curable medicine and we have preventive medicine. We have patient management, patient treatment, and we have community education, health education. You see, so patient management, that the patient come to the hospital, you see, and he is ill and he's going to see the doctor face to face, and the doctor he is going to take information from the personal patient and he is going to treat. This is called medical management. Yeah, aliko BBS Stefine Dr. Muhammad yagamba nti bo nga abajjanjabi obujjanjabi babutwalira matuluba
oba mu miteeko egisukka ebiri oba ogumu kakati waliwo obujjanjabi nga bakuwa ddagala eriwonya obwo nawo obujjanjabi buli awo ate waliwo obujjanjabi nga bakuwa eddagala eriziyiza ogwo nagwo omuteeko guli awo kakati kyetuliko olunaku olwaleero. Please continue, doctor. What is the importance of health education? Yes, these services. Okay, the importance of this, my friend. Yes. That when the viewer, when the population are aware of important information about medicine and disease, when they come to the doctor, it makes life easy. Wow. They are going to accept. Yes. Abusawa agamba nti kirungi nnyo ebyo tuwangalira mu bitundu byaffe ekyamazima okumanya obulwadde n'eddagala ne tukitegeeza nti mugenda kwejjanjaba naye bw'ojja eri omusawo ng'eddagala olimanyiiko oba oli awo obulwadde bwakulumako n'obaako eddagala ly'okozesa ne likuyamba ekyo nabo bo ng'abasawo kibanguyira ekyo era kyova olaba nti kirungi nnyo okubeera nga mulina okusomesebwa mu bitundu byaffe ebyo gye tubeera. Yes, doctor. Yes. Now you've said it about the community medication education and the rest. Yes. You are a specialist. Yes. In treating or preventing the diseases or challenges affecting the stomachs. True? True. Now a question comes, what is a digestion system? This system is responsible for dealing with foods, water, and it's going to modify and digest foods. So we are talking about system in the body which is responsible mainly for food. So this is the kitchen of the human being. Stomach is the kitchen of the human being. Ooh. And you know the importance of the kitchen. Yes. I recommend Mr. Fine Dr. Muhammad Salim. Yes. Omukugu mu bisumbu w'embuto. Agadi kyagenda okusomesa olwaleero kyekikwata ku kye tuyita digestion. Digestion mu kunnyonnyola okwangu kyekyo ky'olya ne kiyita mu kamwa omubiri ne gujjamu kye gwagala okutuusa bwe kifuluma ekyo ekiteetaagisa mu mubiri ne kifuluma nga kakikya. Mu bufunze kyagamba nti digestion ly'effumbiro oba kyekiyungu ekirimu ggwe mu mubiri mu lubuto kaakati awo wennyini waatadde essira. Doctor, we continue. Yes, my brother. What regulates and operates the digestion system? It is the brain. There are two regulations. The brain is going to control your appetite. Okay, you think, oh, I need to eat. Today I need to eat meat. Okay, today I need fruit. So there is desire. Your brain say, okay, your body is deficient from, for example, fats. He is going to give you signals. Okay, go and eat fats. Yes. So you will be, oh, today I'm coming to eat fats. So the regulation is from the brain. This is the main regulating mechanism for the gastrointestinal tract. The second regulation is the organ itself, either the stomach or the intestine. So they have auto-regulation. It is just like the country. There is general rules and there are specific rules. Yes. Oliku BBS Telefire. Ndine Dr. Muhammad Salim, omukugu mu bye tulya naye omukugu ku ndwadde oba ku bisumbuwa embuto zaffe. Era nga bwakunnyonnyodde yagamba nti nankubadde olubuto lulimu ebintu bingi naye ate ebimu tibiri mu lubuto. Ekyokulabirako bw'oba onoolya emmere amaaso gasobola okulaba ne gatakyagala naye obwongo busobola okukirowoozaako njagala kulya nnyama y'amasavu, njagala kulya kawo. Ate n'ennyindo ne ziwulira akawo ne kaga nti ennyindo ne ziga nti ekyo tekiwunye bulungi sijja kyagaza. N'olwekyo ng'oggyeko okuba n'olubuto naye okuyaayaana okwo mu kiki ky'onaalya ne ky'otaalye na bungi ki obwongo bwaffe amaaso nga gakirabyeko n'ennyindo n'akamwa kuba olubako n'ogamba kantu kano kawooma emmere neewooma munyongereko
ye dokita gwendi naye omukugu mu byendya n'endwadde ezisumbuwa embuto. Naye nkujjukiza nti buli lwa Sande ku ssaawa 12 pulogulaamu eno ne bannaffe abajja EMS ntegeeza Gombe Medical Services Hospital wano ku Balintumwa be bagikutuusaako. Ate era ku mikutu gyaffe emigatta abantu ku mitimbagano era kwetuli nga Gombe Medical Services Hospital. Ekirala ennamba y'essimu eyo gy'olaba olina ekibuuzo ku bye twogeddeko eri ku WhatsApp, sindikako ekibuuzo kyonna ky'oyagala kijja kuba nga kikuddibwamu. Ali ku BBS Telefine kkiriza mpumulemu katono nkomawo tovaako. Wewa kukulisaayo munnange mukuwummulako abo be mulabye be balanga naffe anti akuwagwowa tubawagire musajja wa Kabaka abirimu ematovu munnakalungu wendi nakkalidde dda pulogulaamu eno ne bannaffe aba Gombe Medical Services Hospital be bagikutuusaako. Ndi n'omukugu okuva wano ku Gombe Medical Services Hospital, Dr. Mulamba ye Dr. Muhammad Salim atuyisamu ebyo ebisumbuwa embuto zaffe. Bannange nno olubuto yesitoowa buli lukya gwandaba kyosooka okulowoozaako ngenda kulyaki era eka bw'ogaa nti oddayo n'akaveera akaveera akatera kubaamu byakulya timutera kubaamu kirala naye kikyotwala eka kikwongerako ki byonna byali mu kujjanjaba. Doctor, as we continue with our program, Welcome. A question comes in my mind. Yes, my brother. What are the components of the digestion system? And what is the function of each part? Where does the digestion start from, according to you, a professional doctor, Muhammad? Thank you so much. Okay, so this is to know every information, to know everything. You have to know the structure. Then it is very important, basically, to know the function. You see, so the structure of the system, and it is associated with the function of the system. Unless you know the structure, how it is built, the anatomy and the function, the normal function in normal conditions, you would never be able to know the disease condition. Yes. That is it. Yeah. So the digestive system, the system is concerned with food. Okay, the first part, my brother asked me about the structure. The first part of this our system is the mouth. The mouth. Akamwa. Okay. Yes. Then I am going to show you the structure and the function directly. Yes. What is the function of the mouth? The mouth, to chew, to bite. To bite, yes, Yes. and to chew Yes. the foods. So To break it. To break it in small particles. Yes. So this is the grinder. This is the first stage of digestion. Unless you grind these food particles in small particles, the rest of the system cannot deal with these big particles. Yes. So this is the first step of digestion. When you put the bolus of the food in your mouth, you already started the digestion. The digestion. So you are going to secrete saliva solution in your mouth. You are going to grind. So some particles of the food are going to be leaked here, like water, like glucose, and so on. So this is the first part of our system. Ali ku BBS Telefine buli kyossa mu kamwa kubanga mu kamwa mulimu ebyabyo butonde mazzi malusu agalimu ebirungo ebisobozesa emmere n'okumanya kikyendya kiwooma kikaawa digestion eba etandise. Dokita kyali mu kunnyala webale nnyo. Okay, Kale. Okay, my advice here, Yes. please, my people, don't eat quickly. Oh, Wow, yes. tolya mangu mangu toswankula okulya paku paku. Easy. Yes. Take your time Yes, take your time to eat. to eat. Yes. Okay, the other structure of the digestive system is called the esophagus. This is a tube connecting the mouth to the stomach. This is a tube. The role of this tube is to transmit food particles from here to here. How long is it? It is about, for example, you say 10, 20 or 15 centimeters, like this. Okay, yes. and it differs from person to person. And usually in human being,
we are not having only one figure. There is variation. There are short people, long people. It is the same applied to any structure of the body. So it is a range of a normal. That the length of this tube is not very important. The important is the caliper. To be the caliber, that means the width inside. Yes. If it is very narrow, this is a problem. It is a very wide, it is a problem. So we need a normal esophagus to be of normal caliber. Okay, so if it is very narrow, there will be a problem of passing the food. Omusawo agamba nti omumiro guno okutandikira wano omuwaato ogwo omuyita emmere okutuuka bwetuuka mu lubuto waliwo obugazi obuli standard mu butonde, tigulina kuba mufunda nnyo ate tigulina kubeera mugazi nnyo. Ekyo bwe kibaawo kitegeeza waliwo obulwadde, naye atusuubiza ajja kukyogerako mu maaso eyo gye bujja. Doctor, we continue. Food goes down like this up to here. Here we have a very important organ here. It is called gastroesophageal junction. Gastroesophageal junction. This junction is the gate of the house. It is going to open and close. It opens, may allow the food to go inside, then close. So it is one direction. Ali ku BBS wano wasoze wano olya emmere nekkayo bweti mu lubuto luno olunene nga weggala tewalina kweggula okujjako ng'era toli mulamu mu mbeera ey'okubuuza embuga, mu mbeera ey'okusesema lwe waggula emmere neddayo waggula neera kitegeeza oba oli mulwadde tewandisesemye. Doctor, we continue. The third organ of our system, yes, it is called the stomach, and everybody knows what is the stomach. This is the whole stomach. This is the storage of food. It is starting from the door down to here. This is the store where the food accommodate here and present for at least 3 to 4 hours here. This is the kitchen, the actual kitchen of the body. Here, the stomach is going to receive fats, protein, meat, greens, carbohydrates, everything, fruits, vegetables. This is the storage of the body. This is the structure. The shape is like this. The God created the shape like this. It is very important. Like a moon. Yes, like the moon. Yes. Aliku BBS Katonda yakola omulimo gwe muffe mu butonzi. Ngabage nti olubuto luno sitowa ne weewuunye lwakula bwe lutyo nga lwezinzeemu katono ng'omwezi ogwakavaayo. Lwakula bwe nga lwezinzeemu katono era tewali mbeera yonna olubuto olwe tulina lwe lubeera butereevu bwe luti. Buli kiseera lulina okuba nga lweweseemu katono lwezinzeemu ng'omwezi ogwo gwakakola ki ogwakavaayo. Naye omulimo gwawo kutereka okumala essaawa nga 3 ku 4. It stores for around, according to the type of the food, from 2 to 4 hours. 2 to 4 hours. Yes. Some foods pass quickly and some foods stay longer. They are difficult to digest. Like which food? Which stays longer? The meat. The meat. Oh, and with hard fibers. Yes. And the fats. But the fruits longer. The fruits are easier. The carbohydrates easier. Yes. And so on. Vegetables easier. So the stomach here has the ability. It has in the wall cells that secrete solutions. Abange Katonda yakola omulimo gwe mu lubuto. Omusawo agamba nti bw'olya emmere emu oba oli awo nga tebadde nnungi mulimu obuwukawuka obwangungu obwo Katonda ye bw'atyo bwe yakikola. Olubuto luno munda muno mu kyenda kino ekinene kino kisumulula amazzi agalimu eddagala butonde nno ne butta obuwukawuka obwo obwangungu bw'atyo Katonda bwe yakikola. Doctor, as we end today's program, we are stopping here on the big stomach, on the store, on the kitchen. Good. What do you have to tell the public? Okay. Yes. So, the first thing I need my people to know everything about the stomach, and it is being the first step
in dealing with foods, that we have to deal with very clean, well cooked types of food. We have to avoid pollutions. We have to avoid dirty, either from the food or the containers and so on, so as to make life easy for the stomach to work. Please grind well the bolus of the food to be small particles to pass easy through the tube, okay, to go inside the stomach safely. The stomach can deal well with the food to digest your meat, your vegetables, your fruits, your water, and so on. Ariko BBS Fine Dr. Muhammad omukugu mu ndwadde ezitusumbwa mu mbuto akugamba nti olubuto luno lwo lwatondebwa luyonjo n'ebirulimu kyoyisa ku mumwa kuno ne wookijje wabanga si wayonjo. Essowaani, bakuli, bijiiko, fooko, bikopo bye tukozesa olusi bireetera emmere yaffe gye tugenda okulya okubanga si nnyonjo. Ekirala akubiriza nti bw'oba olya emmere gigaayo ekimala. Olubuto olwanguyize. Gwe ssebo oba nnyabo n'ogaaya akantu nga kakuwoomera oba kinywa kya nnyama n'ogaaya ne kirema, naye olw'okuba oli mu bantu munnaye ku mukolo n'omira n'oweereza olubuto lwo lufafaagane nakyo. Naye nga mu byonna tukyatunulira endwadde ezisumbwa embuto. Gombe Medical Services Hospital ekutegeeza nti buli lwa mukaaga muleete abaana okuva ku mwana azaaliddwa okutuuka ku myaka 13 awo. Be baana abalenzi n'abawala abambi tiboogera balina ebibasumbwa. Buli lwa mukaaga muleete okukebera ku baana kwa bwereere. Kaakati olwokuna n'olwessande sente zasalwako okwekebejja wenna. Ba physicians abakugu we bali ne bakwekebejja ne bakubuulira ekikusumbuwa n'omanya wootandikira. Oyagala okulabika obulungi ne kasimayira akalungi, Gombe Medical Services Hospital erina department, dental department, okukebera ku mannyo kwa bwereere. Banne nomuyonje akamwa oyogere nga negoyogera naye tatunula eri ng'amannyo galabika bulungi ng'ate nawe gakuweesa ekitiibwa. Doctor, can you say bye-bye to the viewers? Okay. I'm very happy with you, my brother. You're welcome. It was a very nice records, and that I hope for you and for my people, the viewer, and all of you, good health, good life, and good luck. Sijja kusukaka dokita abaagaliza obulamu obulungi, obulamu nga bulamu ng'ate olabika bulungi, ng'oli ebyo by'olina okulya ate ng'obiteeseteese bulungi, oleke kuleetera olubuto bizibu. Sitowa bw'etataaganya etataaganya ebirala, mitima, nsigo, kubanga bye bigabanako biva mu sitowa eno nga lwe lubuto. Gombe Medical Services Hospital ekwagaliza akawungeezi akalungi, weekend nungi n'omwezi omulungi. Katonda kuume. Musajja wa Kabaka Abirume Matovu, Ssaabasajja Kabaka awangaale.